Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire eddagala ero liyitibwa entalogwa. Entalogwa zeezo, entalogwa zino njagadde mbeere nga nzikulaga. Osobola oziteeka mu bizigo, ebizigo ebyo by'osobola okubeera nga weesiigako, osobola okuteekamu entalogwa ezo ne zibeeramu. Okola otya? Funa bulungi ekizigo, funa ekizigo nga si kya abo. Kwata entalogwa ezo bbiri, zitambula bbiri, zikwate nga bwe ziri, zikwate ziteeke mu bizigo ebyo, mu kakebe k'ebizigo, zinyigenyige mu kakebe k'ebizigo omwo, n'oluvannyuma osobola ozirekamu. Kati beera nga weesiiga akazigo ako mu maaso go, mu mubiri gwo gwonna, naddala ng'ogenda kutambula, kijja kuba kirungi nnyo. Entalogwa ezo nnungi nnyo, naddala ng'ogenda kutambula ku lugendo. Kuba tosobodde kutambula nazo, osobola okuziteeka mu bizigo n'obeera nga weesiiga akazigo ako ng'ogenda kutambula, zijja kuba zikuyambako okutambula obulungi. Ziyitibwa entalogwa. Kyekyo njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira, mbeere nga mukikolako, kijja kuba kibayambako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.